ebikolwa ebyo tubivumirira ne sekuvumirira etakkirizibwa wano mu ggwanga kuba ffe tuli bazzukulu bannambi baana ba Afrika tukkiriza nti ebikolwa ebikolebwa mwami na mukyala. Chameleone ne Weasal waliwo abantu ababeegomba nga kyakulabirako eri eggwanga naddala kati abaana baffe kati mutunuulira nga alaba ate simanya ali ku mimwa gya muganda we kintu kyali kikolwa kibi nnyo. Chameleone tulina omubuulira amazima omugamba nti kino wakoze kibi kino wakoze kirungi bw'aba anyiiga anyige. Omuze ogwo Chameleone agukoze omulundi ogutali gumu which is ate nga kifaanana bubi wano. Mbadde nsaba nti nga bw'okuze emyaka mbadde nsaba okole nti Bobi Wine oba yagenda mu byobufuzi gwosobola obutagenda mu byobufuzi naye n'olaga abantu omukululo omulungi enkya gwe baneegomba. Chameleone yalabyeko abantu abawera abasukka ne bano saagala muganda wange yeebuzeebuze bu video tubulabyeko obuwera mukulu ng'akola ebintu ebifaanagano ne baganda be. Chameleone oyina abaana Weasal oyina abaana so lwaki mwekola ebintu by'ekisirusiru w'ebityo ng'abantu baziba kusanyukidde bakuwagidde basasudde bannange nolaba okulambagano ne bagaana okujja. Chameleone yandibadde tagitwala nnyo mu maaso kubanga kyakulabirako eri eggwanga ate simanyi lwaki yakikoze bw'atyo. Bakikoppa waka bakibayigiriza kuba baluganda be bakikola. Mu mbeera gye tulimu ng'ebintu bino biri mu kutambula bigezaako kuyingira Uganda bw'okola ekintu ng'ekyo oba weewadde obwambasada nga tewali nakutumye babuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukozeeko naddala wetwakoma okuba nga tubuliziganya olunaku lwa mukaaga ensonga kubanga tuzitematema mu program Emboozi Mukati nga tubaweereza mwenna buli omu osinziira tukwebaza bwebaza ntugaa nti weebale nnyo okubanga otwotabuliro kyokola kirungi nnyo naffe tuli okubanga tukuweereza okuva mu Uganda ebintu byonna biba biyiseemu mu wiiki ne tukutemeratemera ensonga okubanga zikutukako bulungi n'omanya biki bye tutambuliramu Kampala egamba ki Uganda yeeri etya ebyobufuzi ntubitematema music industry ntuyitamu n'ebirala ebiringa ebyo. Tiimu yonna etudde olunaku lwaleero okubanga tugenda tematema ensonga naye nga njasooka mbatumireko abalya akamera akalungi wali ku i-end yes awo i-end awaliwo akamera akalungi ne kajuyisa akalungi era gwe ayagala okulya mmere nga toyina wo chewe nyalawo mgenda ku i-end ate opposite bagita climax bokyamawo waliwo kasawuna akalungi okuwuga okulungi nawe ayiwayo ku mutima nga ngamba kabia nawe kabirawo bulungi nnyo ngendawo bulungi nnyo ensonga solo kuba zitambula bulungi nnyo nyinyi ddala mbatumirako house manager bakadama mugama mutya mbagala nnyo mwebale nnyo kubanga mutulaba ate nentumirako buli omu nsi osinzidde abali Netherland awo ku Fusion African Restaurant ewo mukyala mita Farid afumbe mmere yaffe nyini ya wano naye ali awo Netherland mutumirako kansubye nti muli bulungi nentumirako ku North side zawaliri ekawonada ndabira Godfrey mugaye nti mutumiddeko Kathe Mariam mama mulungi kutumiddeko nkwagala nnyo kansubira oli bulungi namwena abatulaba abali UK omukulu Richmond kutumiddeko akansubira oli bulungi Shapiro atine US namwena One Grace Foundation nayo mbatumiddeko mbagala nnyo ensonga nyize tugenda kubanga tematema praije ensonga zino ziwakuttemu katulabe gwe mutuufu oba ate era n'ensonga z'amabaati azikyatambulira ddala abaminista bakkiriza okubanga amabaati bagatwala naye lwaki bagatwala byonna tugenda kuba tubikwisizaamu olunaku olwaleero ensonga zisobola okuba zitambula bulungi pana etudde kansooke ne wamukulu Farouk Ali abalabi b'Emboozi Mukati mu nsi yonna gye muwangaalira tubabuuzaako nga bulijjo n'ekiramuso ekisinga ekigamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banyinaffe abawangaalira mawanga g'Abawarabu tubatumirako nnyo songa zammwe zikyatambula zikyagenda maaso ne twongera basaba mugume eddoboozi tukyalitambuza. Njagala kutumira bannayuganda bonna gye musinziira mu Uganda yonna gye musinziira okulaba Emboozi Mukati nti mwebale nnyo mwebalire ddala temuvaako buli kaseera mubeere nga mubeerako kubanga eno yentabiro ya information. Bannayuganda abagala okulya akamera dana e Kampala aji ali opposite climax bayitawo high end akamera akalungi ak'omutendera gw'ensi yonna okasanga bannamasaka njagala batumirako akensuso twongera okutegeeza bannayuganda nti mwongere okwekumakuma ekiwamba abantu kikyali kingi nnyo mu Uganda abantu bakyawambibwa misana na kiro era mwongere okwekumakuma mwongere okubeera n'ennamba z'abantu bammwe ez'okulusegere kumpi nga bw'ofuna ekizibu olina gw'osobola okukubira mu bwangu
nasobola okubanga akudduukirira. Abalabe Emboozi Mukati mbalamusa gye musinzidde okubanga mutulaba. Duncan nja kusobola okwebaza omukyala waliwo omukyala yasima nti nkwata bulungi omukulu ono akazindaalo n'atikka mukulu mawe ettu evvumbe lyaleka ewaayi nga ngenda okutambula munaye madamu neyanziza message yatuuka era omukulu akazino kamukwatira bulungi naye njagala okusobola okutumira abantu beekagadi abantu gye nabadde chairman we Kaluguuza yaŋŋambye mulabire mukulu mawa n'agamba nti mawa ebigambo byayogera singa abadde mu nsinga erimu eddembe yandibadde muwabuzi wa president. Nambuuza mubuulize mwami mawa nti obuyigize bukomawa oba ayagala kutwala eri bukulembere mwenna sebo chairman ekibuuzo kitaddewo ku table osuubira ojja kubeera ng'olaba. Nebaza omukulu wa state council newe Kaluguuza webale kubanga oli musajja muntu mulamu nnyo n'abakyala be nasanga wali mu restaurant ne mumbuuza Duncan nti oba yazze. Duncan yali tasobodde kujja ajja timba tumidde ku restaurant awe Kagadi mwebale nnyo kubanga mulaba Emboozi Mukati mukama abaddizeewo era njagala bulungi bali batya be Kagadi mu restaurant baali bulungi nnyo. Omukyala ye yajja n'agamba Emboozi Mukati uno yali mpata liddayo bagamba impana ne Aida Mugo bakuba akavu taliddayo so mwebale nnyo bambi okubanga mutulanja buli muna Uganda yenna ayerekereza okuba n'abanga asobola okulaba Emboozi Mukati. Omukulu Laneke yaŋŋambye abeerako ng'alaba naŋŋamba ayagala nnyo mawa era ajja kumwebuuzaako mawa basobola okubuulira enjiri so omukulu Laneke yakimbuuza neggangira kiteekawo omukulu lolo gwayita Lord Bitemu naye abeerako ng'alaba yaŋŋambye ne John Kayanja naye abeerako ng'atulaba era nduza ginadde mukosefu naye sabajja kutereera. So nja kusooka okwebaza baganda bange abakola luuki w'essaali nti mwakola nange nagamba kangendeko leero mbalabe nemboota buliro neŋŋamba ma bulijjo bwati bwateese ekiteeza mbadde muliraana buliranye nange nafuuse muwagizi we obanga ozzeeko wano mu Kampala nga badde ovudde bweru oba oli wano ng'oyaga kulya akamere akalungi ojagendako ali awo end emmere weeri mala okulya oteekedde okusala ku mukkuto ogenda okulaima kisaawo ogemu sawuna weeri tugenda mu biseera bya Easter abaagala emmotoka ogenda obooswanga essula mu motoka weziri muzigule abana abakyala abaagala okubanga abakujampinganga munywanyi wange omu kujja kitonsa waali ogenda akujampingemukko so mwenna mbaagaliza weekend ennungi ng'eyinamu ku ssente nja kutumira ku bakyala be nasanze ne mawa mu kibuga ku kizimbe kya Mutaasa Kafeero ne batugamba ab'Emboozi Mukati banaye mujje baleko kajjambo abakyala mbatumiddeko kitegeeza Uganda nawo Emboozi Mukati yesabula. Mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna gye muli gye muwangaalira ne mulaba Emboozi Mukati bannange mwebale nnyo mwebale kulaba Emboozi Mukati. Nange nno olwaleero njala kwegatta ku Faruku Ali nebazeeko ku bannayuganda kuba bulijjo mmanyi ajubisa ne bannayuganda nabalabye nange batandise okulaba Emboozi Mukati. Waliwo omukyala yansanga awo mu paaka nga ntambula ngenda ku byange naŋŋamba yava gangwawo Busaabala naŋŋamba alaba Emboozi Mukati era nagenda obuli omukyala ansika neŋŋandi gwe Emboozi Mukati konze yenze munnange abannayuganda mulaba Emboozi Mukati. Waliwo omwami era amuyita Haji twambukaza wuli Haji w'ekyotere eyo. Haji ono yali manager w'abakafeera abo yabayambanga obateekamu ssente musajja mukulu naye yaŋŋambye alaba Emboozi Mukati naŋŋamba era tetuvaako naŋŋamba bannange tugende mu maaso. Musajja mukulu alina emyaka gye ndowooza nga 6 naye yaŋŋambye tugende mu maaso n'okulaba n'okwogera ebifa mu ggwanga era n'agamba nti bannange mwebale nnyo mwebale ddala omulimu ogwo. Njala okutumirako abantu be London gye bayita e Bungereza waliwo omwami bamuyita Saalongo Walusimbi Mpanga. Oyo nno mulabi wa Emboozi Mukati nnyo lukulwe naye byafaayo ne muganda wange era yagambye nti ayagala akyaleko lumu wano e Uganda ajje ku pana eno yababulira ebyafaayo bye banyina b'Obama bonna yabawasadde twafunye nno emikwano era mujalo bategeeza nti mweteeketeeke amusajja oyo wanaabazze wano tujja mukyalirako Saalongo Walusimbi Mpanga Charles anatuleetera ne Obama ate Bungereza muligendayo ddimwe naye musuubira gende Bungereza mwenga amaanyi mugajjeewa naye ye bw'anajja kuno
oba muba muyambiddwa ne mugendayo ewuwe wagule mujja kugenda mulabeko. Njagala okutumira ku David Mutawe. David Mutawe oyo namulabyeko ku mukutu ogumu ogwa Sakozi Faruku yachaddeke wa David Mutawe. Nabalabye omukyala David Mutawe nga musanyufu nnyo alaba Emboozi Mukati mwakwatagana n'omukyala mutambula bulungi nnyo kubanga abantu abasinga ababeereyo mu America beerabanga bonna abali ku kyeyo si bwe kiba olinga agamba atona wakukyeyo ate nange ndi wakukyeyo tweyagale kaninde eddanganya jje naye mwe mwakola ekintu kyammwe ne kiba nga kya mulembe mutambulira wamu buli kimu bannange mwebale nnyo mwebale ddala kuba na mutima ogwo ate mweyongere okulaba Emboozi Mukati ate mweyongere okuweereza abantu era abanjala otegeeza bannayuganda mwenna abali e New Jersey mugende mufune service mu kampani y'omwami oyo Daudi Mutawe nga bulijjo nambeemu pozi nze ntandikidde kubeera ndani Hajati Fatuma Kimbo wankutumiddeko nnyo kansubira oli bulungi tumiddeko ku muwalawo Sofia nkutumiddeko nnyo pozi nentumirako omukyala wafono w'amaanyi yani aliwa Alafa Nalwoga nkutumiddeko nnyo nti ndabira Sakozi Faruku mpozi oli ali mu America Nalwoga je bali abe Texas tubalina tabu mbatumiddeko nnyo ntumiddeko abantu be Boston at large Tina nkutumiddemu akensuso abantu be Boston mwe namba tumidde nnyo abantu be Seattle kino be Martin nkutumiddeko ne omusajja waffe Kyajana Mukoka Saidi nkutumiddeko nnyo ne Hajati Sauba mbatumiddeko nnyo abawe Seattle pozi nentumira ne ku bantu bonna abalaba Emboozi Mukati e Saudi Arabia wona mu Middle East mbatumiddeko nnyo ne bana Uganda mwenna Sheri Beatrice oyo weze East rumusembeyo kabaka kodio David Mutawe ne mukyalawo mbatumiddeko nnyo era Mutawe kampuni yeyo ngenda kukubiriza abantu bonna abali mu America bajje bafune service waliwo ono munywanyi wa Netherland ona afumita empere Michael Michael mufumisi w'empere tukutumiddeko nnyo mpaza abantu bana Uganda omuntu nga ayiseeko Makindye obanga ali mu Uganda ayiteko ku high end eri ku Mubutu Road opposite ne Climax bayina buli kika kya mmere kyowulira kyolowoozaako kyoloota weekiri woteri bwolya akasola ne kayita kundabirwamu bakwetondera nti ebadde ensobyo oyitawo kale mujje ku high end muli akamera akalungi padde nerabidde basse mujja kunsonyiwa okubazze babega genda kuza omwezi 19 omwezi ogwokutaano omukulu omusimi Papa Semakula agenda kubeera ku Serena mbadde nsaba buli muntu yenna abali ebweru waliwo omukyala amanya ganneerabidde yaze n'agula tebo yavudde okumusonyi yavuddebo yaguze tebo yagambye abawagizi b'Emboozi Mukati ne yammweje ne yasugula yiye tujja kuzitunda ano mpola ndowooza ajja kugako ne papa abaagala okubanga agula tebo ze babenga naye mwenyini ajja kujja nsuubiza nti agenda funayo olunaku lumu tukole naye Emboozi Mukati 19 ogwokutaano tugende tuwagire Papa Misa Semakula omuyimbi wa band omuyimbi w'endongo esinga okuwulirizibwa jangu tumuwagire mbakulisayo mu show y'omukulu Dr. Jose Chameleone yayita agwanga muje naye kituufu eggwanga lyazze saagala palapase saagala kuwulira ki naye ng'eggwanga lyazze olaba nnambeemu asasula ekyebiri kye nayingira osaaga n'okusaaga kati tugenda kuba tochi biki ebyabadde mu ggwanga muje n'abantu kye babadde bajogerako nga nsookedde wa muganda wange Ali Faruku kula music industry naffe abagazi ba music wa Uganda twongera okwebaza bannayuganda bonna abakwata mu nsawo yaabwe ne bagenda ne balaba ekivulu kya Jose Chameleone nga tewali kubuusabuusa kwonna tukkiriza nti Joseph Mayanja ye nnambeemu wa music wa Uganda nga tewali kubuusabuusa kwonna ng'oggyeko ebikyamu ebimwetoololerako kubanga bitusobola butabyogerako ebikyamu ebimwetoololerako byazaayina oba byazaakola ne tukkiriza nti music wa Uganda ye mpologoma esooka
esheeyo yaliko ebintu bingi ebyetoololera Duncan naye oba mbadde ntuuso okyogerako waliwo akantu akaali ka training ennyo ku lunaku olwo show Mayanja gundi Chameleone ne muganda we bekola obusolosolo ku stage ekikolwa fenno bazzukulu bannambi kyetuvumirira naye ekyomukisa omulungi nti Chameleone yavaayo n'akyetonda recently oba nnaku nga 3 emabega bamenya n'agamba ye ng'omusajja omuganda akkiriza omubuwangwa n'ennono ekikolwa ekyo kyabaawo nti yali too much excitement olw'abantu be yalaba neze nsuubira nti Chameleone yalabyeko abantu abawera abasukka ne bano saagala muganda wange yeebuzeebuze bu video tubulabyeko obuwera mukulu ng'akola ebintu ebifaanagano ne baganda be naye mwami Mayanja twongera okutegeeza nti bwoba wakyuka n'ova kubeera muzzukulu wa nnambi no adopting embeera ez'abantu amu zetuwulira kubanga teggwanga lino nirizi bingi tuli mu kuvumirira ebikolwa ebya Sodoma bisusse makyaki mu masomero muwa n'ewalala yonna so bw'oba muganda wange bakita kwekukuutiriza oba weefaananyiriza ku bikolwa ebyo tukusaba n'obwowembeefu ebikolwa ebyo tubivumirira ne sekuvumirira etakkirizibwa wano mu ggwanga kuba ffe tuli bazzukulu bannambi baana ba Afrika tukkiriza nti ebikolwa ebikolebwa mwami na mukyala so newankubadde wavaayo n'okyogerako naye si gwe gwali gusoose ng'ekikolwa ekirabika mu kamera so twagala otwala legacy ye ya music mu maaso naye ebikolwa bino waliwo ababifandinga n'abantu betuwulira abatambuza ebintu ebityo tubadde tusaba ebikolwa ebyo bikome ku lunaku olwo lwabikolera era fenno nga bawagizi aba music twali tubadde tusuubira nti walivuddeyo konoyima ne ku luyimba oluvumirira ebikolwa ebya Sodoma kivulo abantu bajja era twakinyumirwa ffe abalabi b'endongo mwenza kyokwogera ku kivulo ekyo anti okunyumirwa n'abantu okujja byawukana kati waliyo sinza kukwaka kubanze nali siriiyo nali Chameleone yakola oba nali kyegeegwa naye nga nze nja kusanyukira buli muntu yenna asobola okujja nawagira Dr. Jose Chameleone mu kivulu kye so nja kusawuli Munnayuganda n'agenda muwagire nga waawe nekwaka kutya kakiro tabulamu naye nga Chameleone ye nti oyogera ku bayimbi ba Uganda toyinza kubuusa Chameleone namba era muteeka mu nnamba emu neziddiriraawo so omusajja w'amaanyi akoze ebintu bingi wano mu Uganda akoze ebirungi akoze n'ebibi kubanga si atuukidde olumu naye asobya naye nja kwogera ku kivulo ekyo ng'egye saakiriimu nnyo ku percentage y'abantu omutegesi ndowooza musanyufu katusubire taaveeyoko mu nnaku eziddiridde awo n'agamba nti ekivulu kyamusala neerwero yakola bulungi oba tetuyinza kumuwakana kubanga ye mwennyini yali ategese naye oba oliawo mubanga tujja kulanga ate agamba ate nnyina amabanja ate egindi naye wabanga aga nti yakiyitako then awo mukaa mulungi ekyokubiri sijja kwawukana nnyo ne mwami Faluku nti Dr. Jose Chameleone adda akola ekintu kino ngoloza nga kisusse nnyo ndowooza nja kusobola okwebaza omukulu Pastor Sempa eyavuddeyo kubanga abantu bonna badde basooka butunuulizi nga kino bakibuusizza amaaso naye Pastor Sempa n'avaayo n'akyogerako ndowooza Chameleone n'aba nga yeebuuliridde mu mutima naye bwe tugenda tukula ogenda okyusa ebirowoozo n'emyaka olagikuyitako kati Chameleone waba yavuddeyo ne yeetonda nze ku lwange nga nze omuntu namusenyi naye ng'ekintu kyadde akulembeza si kirungi ekyokubiri nti Weasal obanga osanyuse si buli asanyuka nti agenda n'anuuna mimwa ensanyuka nnyingi osobola okusanyuka n'ogenda mu kiraabu osobola okusanyuka n'ogenda n'ogwa mu mazzi osobola okusanyuka n'otamiira n'onywa omwenge ne bakutomera so kubanga kati Chameleone ne Weasal waliwo abantu ababeegomba nga kyakulabirako eri eggwanga naddala kati abaana baffe kati omutunuulira ng'alaba ate simanyi ali ku mimwa gya muganda we kintu kyali kikolwa kibi nnyo naye wabanga yeetonze nze nga nze namusonyiwa kuba nali simutumye kununa mimwa gy'oli naye wanaabazzeemu then omanyi bye tukola Duncan mu buvubuka otugenda tukaddiwa mpolampola Mukama ng'atuwadde obulamu bwe tubyejjusa nze nabagamba waliwo omuntu omukaa singa n'amutuusa ku myaka 7 agenda kubanga atudde mu ntebe bw'ati omuzzukulu akwate essimu alabe akantu nga kayita muge dadi yeggwe jajja yeggwe oli azirikire mu ntebe kubanga eno internet yo mukize tegenda kuvaawo
Chameleone oyina abaana Weasal oyina abaana so lwaki mwekola ebintu by'ekisirusiru webityo ng'abantu baziba kusanyukidde bakuwagidde basasudde bannange nolaba okulambagana ne bagaana okujja naye okusasuza abantu so nja kusaba Dr. Jose Chameleone ekyo kiggwewo abantu bakuba endongo mukulikeeyo mu ndongo ya Jose Chameleone. Endongo ya Jose Chameleone bagigendamu era mbebaza mwebale kumuwagira nenjala okutegeeza mwami Chameleone Joseph Mayanja ti abantu baba bakomyewo gyoli kubanga mutuufu abantu babadde bakugendako naye wabakuŋŋaanyiza ne bakomawo gyoli bakusaasidde olw'ekivulu ekyasooka nti kyayiika naye ate ekino ekyazzeemu ne bagamba katugende omusajja yakola ki yafuna obuzibu so nonzolowooza eryo yandibadde ssanyu naye ate wawunzise ekintu kyewazizzaako ate mutuufu kyayisizza bubi ate nobanga oyinga ayagala okuddayo gy'obadde mu kinnya kubanga amazima amatuufu abeetolodde Chameleone n'emikwano gye njagala mukitegeere ti Chameleone tulina omubuulira amazima omugamba nti kino wakoze kibi kino wakoze kirungi bw'aba anyiiga anyiige so ye yabadde nnungi nnyo era yatambudde bulungi abantu baagirabye Mungu yamusaasidde naye ekikolwa kye yasembezaayo ate Chameleone awakoze bubi simanyi naye lwaweetonze ekikolwa ekyokutunula emmanju ekyo kyalabika nti wane waffe tetutunula mmanju omuntu kubanga ebintu ebyo tuli ku kaweefube kulaba nga ebintu ebyo by'okutunula emmanju tubyegobako naye ako ke kamu akabonero akalaga nti Chameleone abantu ababeera mu nkola eyo batunula emmanju so embeera eyo nze ndowooza Chameleone yandibadde tagitwala nnyo mu maaso kubanga kyakulabirako eri eggwanga ate simanyi lwaki yakikoze bw'atyo naye ng'ababadde mu show ye mwebale nnyo mwebale ddala ekirungi yeenenyeza omuntu wano mu Buganda bwe yeetonda n'avaayo naye tulaba yavuddeyo mangu ne yeetonda aba akoze kirungi naye ate ekyanewunyiza nti yabadde yakakola ekikolwa ekyo era nasigadde neebuuza nti ate bw'akoze ekikolwa ekyo n'alinyirawo ennyonyi neŋŋamba nti yagenze kugamba nti banne mulaba omulimu wengutandise naye bwembu anti mbadde njogera nti bwe yamaze okukola ekikolwa ekyo n'alinnya ennyonyi n'agenda naye ndowooza nti oba yagenza okugamba nti bannange omulimu gulaba gutandikidde awo naye nemmanju njagenda naye nemmanya nti bwe nagenza obuwuliriza ku bamwetoolodde bamuzeeyi ne baga nti ekivulu yalinayo embeera ng'alina olugendo lwe kivulu kino kyagenza okugendawo yagenze kino ekikolwa okubeerawo ng'alinayo olwedde olugendo lwe yabadde akoze eki ategese nenze n'abadde manyi nti owange yagenze kugamba nti munsasule naye bwe banga si embeera Katonda atuyambe tutambule bulungi era twejjemu ebintu ebyo muzeeyi badde nkusaba okkirize tuweereza abantu muganda wange kubanga abantu betulina okuweereza muzeeyi naye onookola enkola eyo munywanyi tetugenda kutambula abantu babuulire ekituufu oba Museveni yakoze ensobi oba palamenti oba ani oba poliisi nga gye mpulidde nti poliisi maaso awo tujjajjogerako ne bw'aba ani principal gwe baagala ennyo fe wano tuliwo okwogera ekintu n'onyiiga n'ogamba nti ate Muswa mawankomeredde nga mbasikomeredde mankubulidde ekyo ekituufu kyendaba ti Muswa mutuufu ebirevu bisuse wandibadde obisala ebyo byemitwe tubeerako wano tuba twogera ensonga ne tubuulira abantu naye nga mugende mu maaso n'okutereeza eggwanga n'okulaba Emboozi Mukati. Abatasobola kujja mu Chameleone twagenda ne tubakiikirira twamwota buliro nasanyuka nnyo bambi abantu bajja bajjula ye yajjuza owakana abantu bajja omusajja yajjuza era abantu baali bangi ekyennaku kye nasinga okufuna mu Chameleone ono omanyi nagenda okulaba Chameleone ono nga nkwatibwa ennaku ya stage eri okugwa nenga mu musajja ono wadde side endala mubeeramu obulumira naye ate ku music mulungi katugere tumwagira olw'omuziki gwogwo yagutukuba naganze temumanyiranga nze ndikyabugagga kya Uganda temuddangawo okuntiisatiisa nze Chameleone abantu nze bwenkola ekivulu bajja kati mubaleese kati fe abaali banakuwadde ku lw'ekivulu twali tusuubira omusajja okutusiimako okufukamirako okutwebazaako kale obutayogera mu ngeri y'amalala naye yayogerera ddala nga yali ku baasidde omanyi ku baasidde yafulumya ebigambo ebikaawo na wano yagezaako bifulumya naye omuziki gwe n'agutukuba kakati n'akomekereza n'ekintu ekyayonoona omuziki gwe kubanga kyabika amawulire g'ekivulu omuze ogwo Chameleone agukoze omulundi ogutali gumu
which is ate nga kifaanana bubi wano. Simanyi bakikoppa waka bakibayigiriza kuba baluganda be bakikola. Sanyu lingi waba tebasanyuke waabwe naye nga mu nfaanana y'ensi kirabika bubi. Nze ndowooza Chameleone mwadde amagezi emirundi mingi lwakwawo mu amagezi ebiseera bimu akunoonya kukuba migere naye naye amagezi nga muwadde nti Chameleone waatuuse atuuse okukola ekintu ky'obusajja bukulu. Nalinda babebe kulu nga wa speech ku gundi ya Chameleone n'agamba ffe abantu abasatu twavudde wala okutuusa wano omuziki guno. N'agamba newankubadde kadingo oli naye simwagala naye omugattako. Okiwulira kitegeeza nga bayina we basuubira we baava oba we bamanyi obulungi ne we batuuse nga balaba banjawulo. Ndowooza era bandikoze ebintu ebijja mu myaka gyabwe kuba yes anti era kadinga abooli kati yalikoze ebintu ebijja mu myaka gyabwe. Chameleone yafuuka star. Excitement eyo tekyamulya kuba Chameleone akubye ebisaawe emirundi gye simanyi eyo lugogo yagipatana. Tagama mpozi Chameleone lwakwamba mpozi abadde yaggwamu essuubi ntekyasobola kuleeta abantu naye wabanga teyaggwamu essuubi lugogo yagipatana yiye. Kati Chameleone amaanyi gayimbisa muyimbi mulungi, muyimbi walinnya, muyimbi y'omu kubasinga wano kubanga wataba kwemu abakubbiri toyinza mususaawo. Kakati bwe kiba bwe kityo era akola ebintu ebisaanira okubeera mwemu oba kubbiri. Nze abayimbi benna akasula ebivulu ndowooza Chameleone na David Lutalo. Ensonga lwaki nti endongo yaabwe nungi era bwe mba ngenze kuwuliriza music yabalala. Lutalo yakikyusizza ate kati kati azannya n'emizannyo. Bana songa zige sonze ekivu kya Dr. Jose Chameleone kyenyinza okyogerako nanja kwogera ku Secuite yabadde nungi nnyo kinasinza okujagala mu kuba lugogo eyo abo oba toyina Secuite buli muntu avaayo akaaba naye Secuite yatulaga nti eri mukola era ababbi baba bakanga nga buli dakiika 2 waba omubbi akuyitako nga bamutwala empale baziwanise waggulu. Kinyinza okwebaza nebaza Dr. Jose Chameleone nti yatukuba endongo yasooka ku stage n'atukubira essaawa nga nnamba n'alyoka awummulamu abala ne bajja n'addamu n'atukuba emirundi ng'esatu era endongo abanyumirwa endongo twaginyumirwa nnyo n'abayimbi abatuyimbira omusiime Papa Misa Kisemakula naye yatukuba endongo abantu bawanika emikono kwegamba endongo yali yakabi nnyo ky'olina okumanya. Era yensonga lwaki njagala nnyo tumwebalize ddala omukulu Dr. Jose Chameleone. Mpozi ekyokunywegera mu towe sigwe gusoso kubanga akikola naye nze ngamba nti mu mbeera gye tulimu ng'ebintu bino biri mu kutambula bigezaako kuyingira Uganda. Bw'okola ekintu ng'ekyo oba weewadde obwambasada nga tewalina akutumye abula ffe tuba tukulabanga gwe yeewadde obwambasada. Mbadde nsaba nti nga bw'okuze emyaka mbadde nsaba okole nti Bobi Wine oba yagenda mu byobufuzi gwosobola butagenda mu byobufuzi naye n'olaga abantu omukululo omulungi enkya gwe baneegomba. Saagala ate omale okole ebirungi byonna byokoze omale oyo yanike mu ttaka. Kiba kibi nnyo kiyinza okugamba Dr. Jose Chameleone ne muzeeyi angambye nti wamunyiziza simanyi oba mwaba wayo ssente simanyi naye ensonga bwe zaali ankutumiddeko kyali wange Moswa ogamba otya wali ku Baba TV program bagita batya Moswa program extravaganza. Yes omukulu wa Moswa oyo kwasaganyiza ensonga waliwo ensonga gye nalabye oba nammwe mwagirabye omuvubuka gwe bayita mwesigwa twamulabako ewa Bobi Wine nga atulombojjera ennaku gye yafuna mu kkomera oluvannyuma lw'okumwokya ne paasi. Bw'amwatulombojjera ennaku eyo gye yafuna era n'obujjanjabi ne bumuweebwa kuba nalabako ku Honorable Ow'Ematindi akulya Ow'Ematindi oba Matindi ki oba ye Ssaabagabo nga amufaako nnyo ng'amufaako nnyo ng'amuwadde n'obujjanjabi nga bambi yasula teyeebase na kwebaka kuba bamukubira kiro n'asimuka n'agenda okuba nga atwala omuvubuka we mu ddwaliro. Naye kyennaku nnyo ate era kya buswavu nnyo ne mulabyeko ng'ali n'omukulu w'amagye omwogezi omulamba Kulaije nga bali mu kubuzaabuza eggwanga lino. Neŋŋamba Uganda eno tuli luddawa gwe fayina oli mu kubuzaabuza eggwanga naye Uganda emanye ekituufu
kuba nejo juzi wano mukwano gwa David Kombade bamuwambye naye ate gwe olimu kubuzaabuza eggwanga ensonga eyo nsuubira mwena abali ku pane eno mwagirabye ne mugyekkanya bulungi mukulu Falukwali ensonga eyo wagirabye bulungi omukulu Brigadier General Kulaije Felix omwami oyo nno abadde n'omukulu nno omulungi emabegako era newankubadde abadde asavinga amagye gano ag'eggwanga lino abadde n'omukulu omulungi naye bwe tugenze tutambula omanyi bagamba omuntu bwalwa nnyo ku ssogolero akola ki kakati naye gye tugenze tutambula abantu bano bagenze bakyuka ne bonoona buli kimu kye batandiseewo omukulu oyo mumanyi gobaye kyapasi mumanyi naye ndowooza babadde bookyeza ssente abaana wano emakindi enno bangi bebasobola okwokyeza ssente nga ntono nno singa ku ezo miliyoni 5 nti ne beka bakakadde nkubuulira wano nyina abaana bemmanyi eyo paasi gye bamwokya ng'akyatambula wano abaana bangi asobola okuwaayo ne bamwokya ne bamuwa akakadde era nze nsobola obbakuŋŋaanya nga mwabantumye naye ye omukulu bamusuubiza miliyoni 50 ne bamusuubiza n'ebirala ye byagamba nti ekibiina kya Nuupu kyamusuubiza ssente ezo kale ekikolwa ng'ekyo eky'obulumi sisuubira nti basobola okwokya nga tebakuwaddeeyo ko ku ssente kakati njagala kubulya Duncan gavumenti ya Mwami Museveni nakugamba nze nkugamba ebigambo bino kwetambuliza ebyobufuzi erina ensonga 2 blackmail ne propaganda Mwami Museveni ke kakodyo ke yasomaako mu byobufuzi okugulirira abantu baffe n'okutambuza olugambo olutatuukiridde bye bintu kwatambuliza ebyobufuzi abantu bano si gwe gusoose okuleeta abantu mu kamera munnange abafaanana ng'ono nga babateeka mu bantu ne bamala okugenda obbanyigiriza ne babasibako abantu baffe basibako amayinja ku bifo ebyekyama ne galengejja n'atuuka nga obulumi bumutta ne bamutete ne bamugamba yogera kino kati abamu babasuubiza ebyenfuna nga mwesigwa bwe wamulabye omukulu oyo abalala bamala batulugunye ne batuuka ku bulumi obusembe obw'okufa nga buli kyomugamba alina kugamba yes nafuuka yes man omukulu ntwamulabako emabegako yajja mu kakiiko akalwanizi k'eddembe n'agenda n'agamba n'ayogera ebigambo bye yali yogera nti bamukola ki bamutulugunya abasikuumaddembe n'ebirala naye omukyala ono omupya gwe baakalonda yagamba alabika ali kibiina ekifuga mu buyinza alabika akiwagira yagamba omukulu ono tebamwokyangako era ebintu byonna byali byakiyaaye omukyalo ono akulira ekibiina kirwanizi ky'eddembe Human Rights Commission omukyalo ompya gwe bakalonda era ndabye nnyo bannabyabufuzi abali ku opposition bamukubamu nnyo ebituli nga bagamba ono yali tateekeddwa kuba yali badde Mwami Museveni amwapointinga n'agenda n'asavinga gavumenti nga talwanirira nga tali mu kibiina kya Human Rights so ebintu bino bizze bitambula tuzze tubirabe emisana n'ekiro Mwami Felix bino biwazze n'oleeta omusajja gobayo kya paasi n'omuleeta embuya kale wali badde omuleeta mugundi kuki bagiyita media center lwaki mwamututte embuya mu barracks ne muteekayo kitegeeza ayinza n'okuba emabega yadde ku gani point ng'oggyeko bitulowooza nti mwamusuubiza kuba yenkola yammwe musuubiza abantu era tugenda kuwulira ebbanga ttono nga liiseewo ng'omukulu yeekubira enduulu ng'agambye bansuubiza tebaabimpata abakulu bantiisatiisa n'obulamu baagala butwala tubisuubira kuba muzze mu bikola tuzze tulaba nga abantu mubateekako obulimba Mwami Kyagolo bwe bamukwatira Arua mwalayininga emizinga gya magazine ne muteekawo emmundu ne mugawa omusajja mwamukutte n'emmundu naye nga Mwami Kyagulanyi n'emmundu alabika tamanyi nasasi balifulumya musajja wattu so enkola yammwe yeeyo yakuteekako bantu misango tulabye abaana mu kooti nga mubaleeta ne mugamba abakutte n'emmundu n'ebissi naye nga tebibangawo kati Mwami Felix era mukama wo wamusudde mu ntata kubanga
Bannayuganda baabalabye nti ebintu bye mukola ate biraga nti muli baana nnyo bato buli baamakya kubanga n'omwana omuto w'emyaka 3 asobola okutegeera nti kino ekintu kya bulimba ng'abadde yawulirako amawulire agabadde gakola ki agavuddewo. So Mwami Museveni enkola yo ey'okuzanya ebyobufuzi eby'ekikulu bano banno be wabitraininga tebatuukiridde era yono wali badde omugoberawo n'oleta tisi abasobola okuzanya ebyobufuzi eby'ekikulu ebitali bya P1 nga Mwami Kulaije byazanye nono omulenzi. So Duncan njagala kutegeeza bannayuganda abasuubirwa okuba nti Mwami Museveni agenda bakozesa bajje mu kamera boogere ebintu eby'ekisiru nga muganda ffe byeyogedde mwesigwa. Mwami Museveni yenkola yajja kukozesa tewali Mwami Museveni gwakozesa nawe wangula either oba n'ebintu bibiri obulamu bw'ojja bufiirwa oba nebyosuubiddwa ne bebakusuubiza tojja bifuna. So abantu mugume nalabyo oli omusajja omulala gwe baleese bamuyita ni Duncan oyo owokubiri abadde atudde mu katebe gwe yagambye mbuno gwe yagambye simanya ebbanga eribadde lijja naye yabadde addako okolo ekintu kino namule musajja wattu bana abantu ekibatawaanya mbeera mbi oli namulabye ndowooza nga n'ekikomano omusajja wattu akinoonya takiraba ndowooza nga yeetaaga kujja sikuwa mitwalo nga 2. So bannayuganda mugume mugende munoonye ekyokukola bano abasajja bajja bakozesa temulina kimujja kufunamu mujja kukomekeza n'obulamu mubufiiriddwa. Ensonga za mukulu Mwesigwa wazirabye era nsuubira azigoberedde bulungi. Kakati nze ensonga ezo abantu bombiri bano sina gwe ngenda kunenya ku yadde n'omu kitegeeza byayogera baamaze okubiwandiika yajja buzi n'abyogera awo toyinza kumunenya era ndoza afanagana n'omukulu enanga era nze enanga nali namunyiigira nnyo nakitegeera nti mugezi wa poliisi ne muvaako yajja nga babiwandiise dda n'ayogera bwogezi naye mukulu Kulaije nze nno nkuwa ekitiibwa okusinza ku ddaali oliko n'emyaka gy'olimu naye nga tonaakwogera bye baakuwandiikidde gwe mwenyini sooka n'ofumiitirizaamu kuba nsuubira sobola kubisomamu osooka n'ofumiitiramu n'ogaana naye kino kiba ŋŋamba okwogera kituufu oba wakirikuwa olunaku lwala bakufuule kuba tumanya ayina next yawe amuddirira dwala ekisinga okunemusa ti abasajja abo bambi boogera Luganda ekitegeeza nti Baganda era nalabira ono gwebayo kya paasi nga Mwesigwa nga Oluganda lumanyi bulungi nnyo kitegeeza nti Muganda munnange omukulu omwogezi w'amagye simanyi Felix Kulaije ebitiibwa ebyo byoliko okubifuna tegaali magezi go kwali kwagala kwa Katonda nakukwatibwako ekisa n'ofuna ebitiibwa ebyo naye nga okufuna ebitiibwa osobola okuba nga okavalinga abantu gubooga nti walwanirira simanyi nti wagwe mu kulwanako mu nsiko mwavaayo ng'ogenda kuba mujinga bannayuganda mwafudde batategeera kuba tunulidde omusajja yazzaawo nga bakutte fayiro ne batuula n'agamba omusajja wuuno ayogera ebujulizi ate kati mumuwakanya oba bannayuganda muliko ki nendabya ddala omusajja omukulu nga naye kyayogera mu mutima gwe wasituka bajjawo kamera agenda kaaba. So kati nze saagala nnyo okumalyako obudde omukulu omwogezi w'amagye kuba bamuwandikira biwandiikire ono omwana toyinza kumunenya gwe kyoma nti ono omwana yatukidde okwogera ebigambo ebyo yatekedde okuba nga abadde ali ku nkato nga kwatudde kubanga ekintu ekyamutuusibwako kati oyo omwana ayinza okuba nga obwongo bwakyankalana waali awo famire eyinza okuba nga sayo tagirina kuba mbadde mpulira nga obutami badde butambula amaloboozi nga ku masimu bamusuubiza ssente bamusuubiza pikipiki kuganga olwaleta nti baadde bapanga ekintu kino. Nze nno nja kugamba muganda wange nti olunaku lw'ozaalibwa Katonda afulumya lisiti y'ebintu by'ogenda okuyitamu era n'olunaku lw'ogenda okufa tetugenda kukyuka. Njaga oyimire ku magulu g'obenga omusajja omukulu wabanga bakukwata bakwokya paasi tebalina kalungi nakamu ke bakwagaliza naye banaakulimba lima 150 tebalina kalungi ke bakwagaliza mbadde nja oyimire ku magulu omusajja ngo mbadde asobola okufuna obuyambi abantu bangi basobola okuwa omwana oyo obuyambi mwebali bayitirivu nga nange nga nze omukubosi nga atadde ennamba y'essimu osobola okwefiriza akatini kennyina n'empaayo ne bannanga abalala weebali naye ekintu kiyakoze wakolimidde famire yo abaana bo waleese ekibi mu kika ngebaga nti ekyo kika kirimu ekitambo watadde ekibi mu kika kyo naye giriba myaka emeka ekika kyo kya famire yakolimiddwa
tegenda kuddamu kubeera mirembe kubanga ekintu kiwakoze watandise okubuzaabuza eggwanga otasobola kuba bujulizi mu kkooti kati ono wamaze okwesiiringa tolina ogenda kuddamu kutambulira kati emirembe gyakuweddeko ogakula wonywa amazzi banga linaakyuka bakwesambe baddamu ne bamutulugunya n'atugamba ki akale ayinza n'okufiira ddala takyayinza kudda kubanga ati olwedde yamaze okulaga era nadde njagala nnyo omukulu ono ng'omwana ono weyagambye nti Nuupu yamukolako ebikolobero ebyo era amanyi we baabimukolerako mbadde njagala omwogozi w'amaggi mukwate omwana ono mulage eggwanga nti Nuupu eno etulugunya abantu kubanga mwe mwetulugunyiza nti tewaliiyo mwe mwabyegaana dda naye tufunye omukisa tulujja batulugunya abantu ba Nuupu tufunye suspect wali akyali mulamu era mumukuume bulungi omwana ono wamala okuteera okuwona mumutwale mudwaliro lyebutabika bamukebera omutwe nga mulamu singa bantu yamalakomo nga mulamu abatwale Nuupu wetulugunyiza abantu kubanga abantu babwambibwa abantu bulijjo abantu bafiiriddwa abantu baabwe katwawo ne kansala gwe batutewo enansana kumbe bulijjo Nuupu yazimba ekintu kyayo eriyeyo erimu kuwamba buwambi bantu security omwana ono mumukuume bulungi abantu bonna adde bawambibwa tufunye omukisa bagenda kulabika ne bano baleeta mu kkooti y'amagye kyaka ya Nuupu bano bonna bola abajja mu magye bano sebaya balekanira mu kkooti tusaba buyambi bano bonna Nuupu ye bakwata kubanga olwedde abalumiriza waali abwako obujulizi ateekeddwa okubanga era ne banne gye baleseeyo nga gye bali kaakati banne bano tetwagala bafune bulabe obudde nga bukyali twagala mulage eggwanga kulajja kulembera ng'ewakulembeddemu nga mugenda kubanze bujjo manyi nti watuza nga bagera kwogerako eri eggwanga batuna ku media center leero baatudde embuya mu barakisi ekyo nno kinyongedde okuguma nti omwana ono obukumi weebuli era temumujja embuya abeere embuya okubajja embuya nga Katonda badde bakubira abantu kibooko bamukeza paasi Uganda ebe n'emirembe omwana ye agamba nti aba Nuupu bamuwamba mu drone ne basobola okubanga bamutwala ne bamubonyabonya ne bamwokya ne paasi mukulu mawa Duncan abantu bano abalaba Emboozi Mukati naffe abali okupana nabagamba ku kigambo empty tin ne empty head kantu ako singa bakagenderera ne bakanoonya amakulu agakalimu ti empty head ne empty tin we bisinkana ate munnange gujabagira kubanga omwana kyavuddeyo n'akola ng'akibuulira ono munne kulayije kirina ebintu nga bisatu kulayije yennyini ne gavumenti ye kibakuba naye olw'okuba nti tebalina bwongo obwo bulengera wala ate basigala balowooza nti bakuba Nuupu naye ng'ekyo wennyini kibakuba kitya ti bw'ova ino ogamba nti Nuupu erina drone eziwamba abantu kitegeeza mwe abali mu gavumenti obuyinza temusobola kukuuma bannayuganda na byabwe nga Nuupu erina drone naye nga mmwe mwegamba nti muli mu buyinza ng'ebyo byonna temusobola bitangira kitegeeza mmwe bennyini obuyinza bwabava dda mu ngalo temusobola kukuuma bannayuganda na bintu byabwe ng'ekibiina obubiina ekyakajja wano ekiina ba civilian temuli na bamagye bawera babiri wadde omu nga kyekigulina drone ezikwata abantu nga mmwe bennyini muli awo mutunula kitegeeza obuyinza bwabalema muyina obuleka ne mubakwasa bannayuganda ababusobola kubanga ekyo kyennyini omwana kyabagambye kibakuba mmwe titemuyina busobozi abantu basobola n'okugendera ne bawamba abantu nga mmwe muli awo temukimanyi oli n'ava eri buvi nga bamutadde n'ajja ababuulira ekyo kiba kibakuba gavumenti bo balowooza nno nti ate bakuba ki bakuba kibiina kya Nuupu kikigamba ekyemputeyedi obutatunula nnyo wala tikati yono kulayije yatudde wano n'amayinja ge n'ekikofiira kye n'omulala yabadde oba n'adebewo abasirikale nga basatu nga bo balowooza nti ketufunye ono tumaze okukuba Nuupu naye ng'ate abantu abalowooleza waggulu n'okutegeera ekyo kiraga nti mulemeddwa security temugirina bw'abanga abantu obuntu basobola okubeera n'emmotoka ne bawamba ki abantu kitegeeza mmwe muve mu buyinza temubusobola noono nga yalina obbabuulira ebifa mu Nuupu yalina obbabuulira abantu be bawamba ono gwe balekyeza paasi nga yalina okujja atule naawe kulayije eyagenda n'otendekebwa ku ssente za gavumenti era n'okkiriza ebyekisirusiru ebyo nojja n'otuula wano n'oyogera ono kababuulira nga omulimu gwammwe gubeera wa temulina bye mukola yensonga gye babagamba enkya n'eggulo nti gavumenti ya mwami Museveni buli wamu
yalemwa yadobonkana tekyasobola kukola kintu kyonna. Ekino ekirala omwana ono kyenjagala ategeere omusajja ono tigwe wennyini weekuba otya ti bw'otunuulira abantu be wagenzeemu Mayinja Ronald wandibadde abeera ekyokulabirako ekikyo kubanga ebintu byagenda okugwa ku mayinja nga naawe oli otunuulira nti abantu abakoze ebintu ebyo byonna okwefuula nti beefuulira abantu tebalina kalungi ke bafunye. Owunzika kye bakuyambye bayinza okukuwa omuggo ne bakuwa ne maakekisi ne bagga naawe tandika okutambulira kubakuba abantu. Tobya abantu wano banyi nga bakola ebikolobero. Wano waliwo omusajja eyafuuyira Besigye ya gaasi yawunzika alina yitwe yawunzika ali eyalokose talina neke yafuna alina yitwe yawunzika ali eyo mu church naye agenda n'akonkona emmotoka y'omusajja n'amuyira gundi nga akolera gavumenti olwo ekifuba kimuwaga talina kyakola ki teyafuna kati ali eyo mu church azungira eyo. Sendowooza nti abantu abakola ebintu ebyo mumanye nti eggwanga lino terijja kutambula bwe lityo. N'ekyokubiri okuguma danga nteri kirungi nga kugumira mbeera nogamba embeera eno gye ndimu kanjigumire ne sijja kuwaayiriza tibampadde milioni 5 oba milioni 15 mpaayirize Dankani nti yakoze kino nga teyakikoze nga obwavu tebusobola saagala balume wadde nga batunyumiza nnyo obwavu naye ate saagala babalume bubajjemu n'okutegerako mu batuuke ne ku bwongo gotuuke n'okugenda bagambe teekawo kamera jangu oyogere ti Nuupu ye yampamba ate nga ddakiika y'emu go wali eri emagere nga gowa obujulizi kati ensi egenda kulaba etya. Bajja kulaba ng'omuntu atamanyi kyoliko atamanyi kyokola singa bwe wavaayo wagendera ddala bugenzi wakulayijewo naye ate wazungira mu Nuupu ate bw'omala n'ogaa Nuupu yalemye okukujjanjaba ate kati nodde eno kitegeeza gwe toli ku mulamwa wabula onoonyawo jjaki kasente. Dankani ne bannayuganda bawuliriza njala mbategeeze nti ensi eno bwe yatuuka babbulooka bangi ate babbulooka bakimanya nti gavumenti ya Mwami Museveni terina bakugu nga ffe abakugu tebatusobola kubanga tetusobola kufuna busobozi bukolera mu kigavumenti ekyo ti omuntu yenna nga mukugu ng'ategeera bulungi gavumenti ya Museveni yandibadde yagitegeera nti erimu babbulooka batomezza Museveni batomezza kigavumenti kyabwe ebintu bingi ne bagamba nti ono baleese investor naye nga bajje wali Matiya ne bamwambaza essuuti ebyo byonna bituuse ku gavumenti ya Museveni ne bamugamba ono investor agenda kuzimba ddwaliro ng'akola wakaawa nga simanyi akola kaawa naye nga babbulooka be bakola ekyo. Simanyi oba abantu banakitegera nti babbulooka babeerayo ne bagamba kakati tupanze tutya ssente ne bagamba tuddire omwana ono tumukwate ne bagenda ne bamusomeramu diru bwegenda okukola ki okutambula ne bafuna ne kulayije ne gavumenti nayo ne bagifuna kale lwakuba nti basingana nga eputehedi eri gye nagambye nga bakulayije bantu tasobola kunoonyereza nti aleese omulimu guno ddala aleese mutuufu nga bakwata ono omwana nga bamusomera ddiiru nga bakwata n'ono ne bamugamba nti omanyi kati kyogenda okugamba ogenda kugamba Nuupu yakutya bano bakuweeyo ki bulooka nga ye asigala afunye ssente ze nga gw'osigala erinnya lyo likoze eki nga bulooka bwe yakulembera mayinja nga babbulooka bwe bagenze nga bakulembera abantu abamu bannabyabufuzi ne babatwala bo ne beefunira ssente zaabwe gwe n'osigala ng'okoze eki ng'obonaabona. Mutegeere ndi mu Uganda babbulooka abatandise okukola ebintu ebyo bangi ajja n'asomera ono omwana n'asomera ne kulayije kati kulayije naye n'agaaka ngutwale wa mukama wange kati mukama we naye ne batuuka eri nga bambi takyamanyaga kinaakora ti ekyo kijja kukora nti tugende muleete kamera naye nga babbulooka bakoze ebintu bingi nabo olwokuba bategeera nti bano abasajja entegeera yaabwe emyaka 3 bagaggawala ne bavunda bali mu bifo bufo naye kuli okulowooza kuli okugaa nti naye ono kyandeetedde kituufu kyova olaba nga bakola ebintu ebifaanagana ng'ebyo tiwabaawo babbulooka bakayungi ye naafuna ono naafuna n'ono kati ye n'agenda n'agabana nga bwolaba kyebatega nti Nuupu abasajja bagenda ne basoma omulimu ne bagusomaawo bo ne bagabana ne baleka ababaka mu dairema bo bamaze okukola ki okugabana ssente zaabwe bulooka ajja n'akusomera omulimu naye ng'omulimu gwasoma mubulu mwewale ddiiru omirimu egimu mifu kati oyo omusajja omulimu gwe bamusomedde mufu bonna batomedde gavumenti yatomedde
kubanga kyagiraze nti terina security tesobola wadde okukuuma bannayuganda bwebanga nga bajja ne bagirimbalimba nti nuupu yeyina drone nayo nekikkiriza kitegeeza terina security. Gavumenti yatomedde ate nawo n'omusajja yatomedde kubanga sente agenda zifuna kyebagenda omuyamba ekyamaanyi bagenda mukwasaayo kapirima akakadde bamuwe n'omuggo bamugambe tandika okutulugunya abantu. Dankani Katonda yeebale tuli balamu ffenna olwaleero tuli balamu nga tetunnakwatibwako oba tetunnakosebwa nnyo kubano bakanywa musaayi abakosa abantu baffe mu ggwanga. Kyannaku nnyo okubeera mu nsi nga Uganda era tuyinza n'okwebuuza oba ffe tuli ku planeti ndala tetuli ku earth naye nga weewuunya ate kwe tuli. Mu Uganda wano tulina ebizibu bibiri. Tulina ekizibu eky'obwavu, tulina ekizibu ekya gavumenti obutafa ku bantu. Ebyo bizibu by'amaanyi nnyo. Abavubuka bano abasinga obungi babakwatira wakatikati w'obwavu n'obulumi era ne babakozesa kye baagala. Mu Uganda tukimanyi ffenna nti waliwo time weetuuka nga either okusalawo okulimba oba okufa. Ku bibiri ng'olina kulondako kimu, okufa oba n'olimba. Kati nga bw'otakikola ebiseera ebisinga obungi omuntu waatya n'atuuka ku kisembayo n'agamba wayi kankole bwe nti abasajja bagambye bagenda kukola batya. Twalina omwana sijja mwatula linnya naye twali naawe wawulira omwana bw'agamba nti buli we natuukanga nga banga tukulabyawo gezi obiteekeyo by'okutte tukulabyawo okyamye olidde emmere tukulabye. Naye ng'omwana yali mukozi mulungi n'atuuka n'akola ki n'atya nga bamukanze. Mu Uganda wano kyewuunyisa nnyo okuwulira omwogezi w'amagye ng'agamba nti security gye tuyina gguluggulu tewakyali asobola tukanga. Ekyo nno bakyogera olumu nga tulina mu kalulu era nga batulaga n'amaanyi gaabwe gayimiridde. Bwe bamaliriza ne bagamba nti ate nuupu yewamba abantu yebatta ng'amagye ge gawa obujulizi omulimu ogwo sebo gukola poliisi. Buli kintu kina mandate yakyo ekyerina okukola. Poliisi yeyina okuleeta omuntu ne bamunanyonyola n'agamba naye weewuunye ng'amagye ge gapaledinze omuntu nga gamupaledinze n'ambuya naye omuntu nga nyonyolera ambuya. Tebereza eyali agenzeeko embuya mu balakisi eyo nga bw'ogimanyi olowooza omwana oyo yaliyogedde ki ng'amutudde wano yekkulayije jeno mulamba ayina amayinja agatagambika ate nga yamulagidde n'ebyokwogera. Kati aba ayina kwogera ki? Kati bwe bamaliriza okukola ekintu eky'obuswavu omwana yagenda ku human rights yayogera bye yalina okwogera kuba yalina obulumi ebyamuli ku mutima. Saawuli yako ng'ayogedde ku miliyoni 5. Saawuli yako ng'ayogedde ku kibiina kya nuupu ekyamutulugunya. Naye olw'okuba bano bakyusakyusa ebintu abe nga bye baagala ne bamugamba nti salawo kino bwe kiba si kyekyo tukola bwe tuti bamusuubizayo ne batasobola muwa. Kubanga wano ffenna tukimanyi nti gavumenti ono olukwonoona ne mala okujja mu bantu abadde bakuwuliriza ng'olemaze okukola ki okusuula. Tubadde n'essaga wano ey'amabaati nga yegende nnyo mu maaso ng'ekutta omuliro okiwulira nga tukimanyi abaagabba be bo bennyini kyenkana bapaledinga kati abantu bakola ki. Kati ku tayimu eno babuzaabuza baleetawo ekibuzaabuza kiri kiyitewo kubanga abantu badde bakituddeko nnyo. Ekyokubiri kyewuunyisa nnyo mu Uganda okuba n'akabiina ekibiina ekiringa nuupu nga kyakwata tanka ne kikwata emmundu 4 ne kikwata pisto 3 ne kigenda eggulu erira Aluwa ne kiteega mu 7 ng'ajja nga bavudde Kampala n'emmundu zaabwe 4 bayina pisto 2 bayina nakyo ebyokulwanyisa byonna ne kiteega mu 7 ng'ajja emmotoka ne kigikuba jjinja. Naye ng'emmundu ezo bazisitudde kuva Kampala. Twanoonya emmundu ezo obujulizi bujje zaalagawa. Naye gavumenti yo weeri emanyi n'ekibiina ekiyina emmundu ekiteega ne pulezidenti. Kati wabanga pulezidenti yateegebwa mu kibiina ekiyina emmundu ffe tulina security ki mu ggwanga. Kakati olwaleero kiyina drone ziwamba abantu ondowooza ogwo guba musango. Ekirungi n'amagye gakimanyi ne poliisi yakitegedde. Kati drone ezo nze n'abeeko David babadde bamuwambye eggulo nembuuza babadde ba nuupu nagenza obagaberera nno nga bali wali ku poliisi bapaakinze ekibuye nga tugamba banaye bamututte twagenza obasanga bali kibuye bapaakinze okiwulira. Naye ng'abamuwambye tokobadde kali mu uniform n'ogu naye ng'emmundu ezifiseewo okukwatibwa bazituddeko
ontegedde kyenkugamba yeyo gavumenti gye tukola ki gye tutambuliramu nze olwaleero mbadde nsaba gavumenti mu byokwebuzabuza bino tokyalinda kyetugattako tebuti gavumenti egikwasa abagisobola kuba kati ekintu kyabavunzeeko bwe kiba nga omwogezi w'amagye ku leva eyo ey'okulimba kwali kakati katusubirize kati oyo jukira mu magye balondamu omuntu kubalaba ali bright ne bagamba nti ono asaanidde okugoogerera okiwulira omusajja oyo yaliko musago olunaku olumu oyo kulayije yakubako abantu nga bagamba mbu bamufeze golodi era yagenda mu ddiru ya golodi oyo era ne bamujja ku bwogezi bw'amagye ne bateekako pada nkunda kati pada nkunda oba yakola ki ne bamujjako ne bazaako oyo okiwulira oyo gwolaba yaleeterako omuntu abasirikale abayitirivu n'akwata natokyalinga abantu ngaga nti bamufeze golodi oyo kulayije kati kutayimu eno be bayokya abantu be babatiisatiisa be babapaledinga be bagamba yekambuuze kubadde nga amagye gapaledinga abantu abalina toki embuya era ne ganyonyola abagize lwaki tebabakwata bukwasi katugambe n'amateeka tegakyakola ne kooti tezikola kubanga amagye bagamba nga egasuusa okulaajanira awo ate kati abalala banaalaajanirawa nze ndabyemu okwekengera era nze ŋŋamba Museveni ddira ekintu kitukwase gamba nti mukikwatemu mukulu waffe ow'amaanyi Felix Kuraije wano nze ŋŋamba nti gwe ne gavumenti yo mwasuddemu temwasose kwetegereza kye mugenda kukola omanye omulembe gwe muliko gwabasukka entegeera mwe mumanyi nti mutegeera nnyo fayini mutegeera muli baakabi era mwe bakulembeze naye mumanyi nti bwe mukulembera mutukulembera lwakibuli kyenyinza obbagamba naye nga bwe tudda mu bintu byentegeera social media yo temulina kye mumanyi n'eki buli mmwe kye mugezaho okulowooza nti mugenda kikola ffe tuba twakitegedde dda nti ekyo mwakikoze bubi ffe buli kyamugezako ne mugamba nti kino kiri bwe kiti ffe tuba twabakubyemu dda ebituli kati twabakubyemu ebituli omwana yaddukira ku nuupu nga n'ebiwundu bikyali bibisi omwana oyo nejja kyekintu kyekimu ne mbagamba nti honorable omu ow'emakindi bamukubirako ku simu saa 8 ogw'ekiro ng'omuvubuka afaali bubi n'adduka amutwale mu ddwaliro naye essaawa zino okuba kino kibatuddemu mudduse emisinde mwagala okwedifendinga amawulire ate kikyagenda kusoboka lwa nsonga nti bingi bye mukoze kitali ono yekka bangi bannayuganda be mukwatira obwemage ne mubateekaawo nosaba omuntu wa bulijjo ng'aweesebwa mu kooti y'amagye bingi ate ne bewamba bangi kuba nze nabaddeko naka vidiyo ke nalabye nga drone ezeewambye omuntu kooti emutadde bamuwambye bitambula mwafuula abatabiraba naye binyigiriza mmwe mumulowooza munyigiriza bannayuganda mukulu Felix Kuraije ne banno guno mumanye nti mwabazze mufu era yakababalidde mumukwate mumutwale mukomera mumusibe mumanye nti yabalabisizza nnyo mwerabisizza kiri ekyenkomerero kyenyinza obbagamba Uganda tekyali awe mugirowooleza Uganda yavaawo awo nze mbadde mbasaba mudde mu bannayuganda kino kimwakoze Felix okulungi enyayo manyi nze nakulabako edda ng'oli mukwano gwa muzeeyi bange naye kino kyemukoze mudde mu bantu mudde mu mwerongoose mugambe bannayuganda mutusonyiwe naye mulabisiddwa nnyo ensonga endala gyenyinza obbagamba ensonga y'amabaati ensonga y'amabaati ekutte wansi ne waggulu parliament nayo yatuuse era omubaka mu minisita asinza okukola ensobi mu Uganda eno n'ebitundu ebitutolodde bamuyita Kasayija ye yagenda nti yafuna amabaati 750 naye amabaati gafuna geg'omunaku omuwejjere oli atula mu kasiisira n'asaba Katonda enkuba bwebezze emuyambe ereme mutwala eyazitutte eyagatwala yono asula mu fulaati etunanga omuntu atambula ina n'obugombe era y'omu musaga eyantebe airport kyembuuza President Museveni bano bakuwaayo nguzi okubanga bakyali mu bukulembeze bwa Uganda bano baana baani akumanyi abatasobya naye basobya tubatulabanga abatasobezza oli n'avaayo nabba amabaati g'omunaku omuwejjere n'asigala nga akyatukulembera n'akola ensobi ku airport n'asigala nga akyatukulembera bannayuganda bagwamu bakulembeze mwasigala mu bakulembeze mwekka oba tetera nnyo okukola program ne tuziddamu naye waliwo program gy'olaba yo nga ekyali y'amaanyi naddala ng'ekwata ku bulamu bw'abantu aba bulijjo abasookerwako
nze Duncan njagala kubuulira ekintu kino ndooza mu kusomozebwa kwonna kwe tulina wano mu Central Region kwe tulina naye tulina omukisa ogu nti amawulire wano mangi ne bwokeera mu ddakiika 5 n'ofuna ekizibu osobola okukeera mu enkya oba ekawungeezi nga ekintu ekikutuuseeko kiyise ku TV oba ku radio. Ontegedde? Naye waliwo ebitundu nga Karamojja n'ebitundu ebirala otunuulira abantu baayo n'olowooza oba bo tebali mu Uganda n'ogamba oba bano gavumenti ya Mwami Museveni si etwalayo. Anti Duncan otuli abantu b'e Karamojja bw'oba olina omutima omusase n'oba toguyina gwe kennyini n'okaaba amaziga n'otunuulira bamaama baffe bannakazadde b'eggwanga ng'amagumba gabasowose owulira ng'alinga atalya kakyazaalibwa alinga atalya nko kamere owulira n'omutunuya ng'azimbye eggumba nga livuddeyo nga bw'ogamba nti omukono guno ng'olaba ye kwegamba okugulu gwe mukono gwa Duncan. Ontegedde? Kaakati lwaki nsookedde awo nti eno gye twogerako ye wantu obadde okuva Mwami Museveni bwe yafuna obuyinza ye wantu obadde entalo ezitaggwa naye nga n'entalo tuzibuusabuusa tugamba entalo kituufu zibaddeyo nga z'abantu abo oba ziina abaziteekayo abantu abo basobole okuba nga banyigirizibwa. Duncan ebbanga eryona bwe lizze libaawo emabega Mwami Museveni n'alonda mukyala we Janet Kataha Museveni n'amufuula minisita wa Karamojja. Duncan tosobola keera ku makya n'ogamba nti Duncan nkusindise ku nnyanja gw'otegerera abavubi nga tomanyi nankasi bagikwata katimba omuntu asobola okukakanyuga atya oba akatega atya n'akwata mukene n'alonda mukyala we n'amuteeka e Karamojja naye nga mukyala Museveni abeera ddi e Karamojja era ebintu bya Karamojja abimanyi ddi era obulamu bw'abantu omuntu yabadde mu bulamu obulungi okuva bwe yatandika okubeerawo amanyi kituufu abantu b'e Karamojja obulamu bwe bayitamu n'abeerayo n'abaminisita ebbanga eryo era abantu basigala bakyabonaabona paka leero bwe balonze bamuyita Nanduudu oyo yakola Nkwen TV minisita wa Karamojja Agnes Nanduutu naye era gwe balonze tawangaalira Karamojja abeera Kampala. Olya muganda wange Duncan n'obuuza kati obukulembeze butegeeza kyo obukulembeze butegeeza nti londo omuntu oyo amanye ebizibu by'abantu alya nabo abeera nabo amanyi nti n'omwana bw'abaagize bwate bakola bati. Duncan njagala kubuulira bino bw'abanga minisita Mwami Museveni gwalonze ng'asobola okukeera ku makya nabba amabaati 3 nkuwa ekizampo bangi babba bali bangi babba waliwo n'abatwala 2 nga bibalirwamu miliyoni za Uganda nga 6 minisita kitegeeza minisita oyo asobola okubba tosobola na mwesiga wadde mugamba nti nkuwadde miliyoni gitwalire David ojiwulidde tosobola yadde mwesiga muwa miliyoni gitwalire David ali wali Kampala Road kitegeeza minisita oyo tasaana yadde kubana mu public office yonna alina kubanga ya resignize. Bantu baffe abato abalina obuyinza ba minisita ba Uganda mwenda n'abali mu parliament abo abatwala amabaati g'abantu abo temukwatibwamu nnaku kulaba bantu abo bafaanana mugende mu job clip mulabika bamu mugenda nkona Karamojja mubatunulira abantu tebalina bo basula tebalina kye balya mugobagobye ku ttaka lyabwe kubanga mwazuulako ebyobugagga. Duncan njagala kubuulira okuva e Karamojja bwazuulira ebyobugagga abantu abo bayisiddwa mu mbeera ate esingayo okuba obubi. Eno gavumenti ya Mwami Museveni kyekola buli bwezuula ku ttaka nti kuliko ebyobugagga abantu either babajjako ku mpaka abalemeddeko ne bafuulafula ne baleeta moli ne bagamba nti bagenda bakompensating naye tebakompensating era bw'otunuye ekiri e Karamojja kyekiri e Hoima kyekiri ebitundu ebirala n'ebyetoolodde. So Duncan bino ebyokubba amabaati nga mwotwalidde ne Mwami Kasaijo oyo buli kaseera yayogera bitakwatagana owulidde najja n'agamba
nze amabaati waliwo omuntu gwe sitategeere yankubira naŋŋamba gali mu lujja lwange mabaati 750 n'agamba nina kyaki gye nali nasuubiza amabaati ne ntwalayo amabaati 450 mwami Kasajja singa wali zayirinze dda ofuna otya ebintu nga tomanyi naabikuleetedde tosose na kunoonyereza bivuddewa owulira so Dankani gavumenti y'abavubi gavumenti y'ababbi bo buli kirabwako buli kye batunuulira ebigendererwa byabwe basooka kulowooza kintu kimukola ki kubba wabula bano abantu boolaba ababba ate ebintu by'abanaku abasembayo bagagga bavundu naye omuntu omuluvu Dankani namukubulya luli bwafaanana nti ne bwaba n'akawumbi ng'olina omutwala ayagala agukuggyeko era osigalirewo so bannaffe mutukoze bubi nnyo bannayuganda mubalabisiza ennaku n'akantu akasembayo akatono ennyo ne mukabatwalako so kyannaku ensonga badde ebikomo y'amabaati ekutte wansi ne waggulu bayize bange n'omukulu Sale yagenda dda kati abeera Kalamojja naye ng'ensonga y'amabaati ekutte waggulu eggulu yamalirizayo chance gye tufunye eryemu era okuwangaala kuno kutulabisa ebinene abaganda balinga atusuntu tiozaayanga n'otafiisa bujjo tugaba banyankole bakyasinza okubba ono Kasajja musajja muganda waffe wa wano si muganda Dankani amanya omusajja amanya si muganda sebo munyolo mu Uganda tuyina Kasajja gyakiikirira era amabaati gali mu sitoo wa ye Kagadi omukulu esigo nalabako lumu yajja ku mukolo ng'akutte ssente mu ngalo bw'ati sebo Kagadi kaluguuza gye nabadde eyo kaakati mu nsonyi mbadde sikitegedde ekyo nalabyeko minisita Kasolongo oyina ab'okukwata ababba ssente tuyambe otukwatye minisita munnoono yabba amabaati ku bonna ani asinga amaanyi ono yaba bosi wono era mbaliraananga kubanga omusajja omwana Falukula ekigabo kyayogedde Dankani wetegereza abasajja abo omuyinza okumutulyanga ennyama ngolaba gumba lwekanga ali bwati nga n'amaaso gasookamu bannanga obutamatira muze mubi nnyo kubanga engeri singa olaba minisita ono asobola okubba amabaati ng'ovudde ku minisita ne sipiika yabba amabaati ono ayina emmotoka eyakawumbi yagula ne bbaawe ne prime minister yageza okulaga nti singa minisita Kasajja ono yabba amabaati kwa mwaka fulani nga mugambye atwaleyo ssente azigabe abagulira obuwunga kubanga gano mabaati gaguliddwa gavumenti gagende gayamba mabaati agatali gatwagana lyobali ey'emitwalo 7 minisita n'alibba nga takomye okwo ne sipiika n'agamba temundeka mu lugendo naye nkantwaleko ne prime oweka kumiro mudongo munno ona ate yagawa chachi yebale yenno kali obutebe buno bulekere baganda ngate ketuka ka 10 mmeka ka 10 nga tukasubula siringi bitalo konda siringi 10 nga ngamba bulekere baganda bo kitegeeza amanyi omuntu gubali bagenda okuwa amabaati agembeera gyalimu ne President Museveni okoze bibi bingi mu nseno ni ate munango osobola okukola ekirungi nosooka n'oguba abantu bano era wokola kino osobola okufuga emyaka emirala egi andi kati kiwala akola kino agenda kubikka ebi byonna byabadde akoze ku saidi yange agenda kuba mbikidde ebi byonna byazaakoze kubanga Dankani lwakuba nti munaye abantu abasinga tebatambula kufulamu bweru wa ggwanga mu bitundu ebirala Dankani abantu bali mu mbeera mbi ffe twabadde tuva kati bino ebitundu mwami wayiza okubanga abimanyi ko yali akubye endongo twali tuva ekabwoya nga tuddayo Hoima twasanze abaana ku ssaawa 12 era wakuba tesubi yadde ezigera nja kubakwata ku ssaawa 12 nga zingira 12 nga bagenda kusoma bali mu bigere neŋŋamba driver mugasa okosibe nembuuza abaana
emotoka yesi batusera okudduka netubagamba ate mudduka tuli babbi obadde mu drone twade kufusa ey'ebyuma nembuuza abaana muva nga tuva waka tugenda kusomera buza mutambula distance ki ne banga tutambula kilomita eziwera wakati w'esatu ku 5 naye ng'abaana bali mu bigere kwaddeko ndoza yadde ava mu maka ag'abagagga ng'ali mu nniigiina Daka ina tunulidde abaana bali nempulya maziga gampitamu ku mutima netwagala tubateeko kwambi ku mmotoka tubatwaliko ne bagaana jukira 12 obudde bwati bunaakola bulungi naga twakeereye mulutuke tugende omusajja n'asimbula emmotoka netubaleka nga batambula twavuzeeko yadde kilomita ng'emu netusanga era abalala ng'ate kutwasanze nga ye muto nnyo ndoza myaka ng'esatu nga yenna akankana okukankana bw'ati ye tetwayimiri tuba twagenze mpolampola ng'akankana okukankana bw'ati kakati minisita Kasajja oyo gwabbidde amabaati ennyumba gy'avaamu avaamu etonnya wano watambula ogera kusomera agenda mu mpewo saadde afunye akalembereza afunye ebbaati bajje kuwana obusubi esayidi emu dankanize nyina we natuuka eyo mu kyalo ng'ennyumba nga ojjawo oti bulooka okola ki nagamba neebase ng'ennyumba agakatwa ng'ojjawo bulooka bwoti n'omubuuza okola ki eyo nagamba neebase nga mulimu abaana nga famire ekulaga nti eri awo eteredde abo omukulembeze baatwala bebabbidde amabaati njagala abakulembeze mwekubemu mu kifuba ekirungi kati sipiika oyina emmotoka y'amaanyi njagala olunaku lumu bakuteeke mu mmotoka yo bakuvugako okuva mu Kampala no mayiro ng'ebi kubanze kati nze wetwasembyeyo okukola twadde mayiro 400 kale afune emmotoka endala yonna emutwaleyo nga afunwe mu Kampala mu mayiro 400 wanaatuuka mu kyalo eyo asobola okwambala enkoofiya kuba tomanyi na kumumanya atambuleko mu kyalo eyo wanaabanga mukazi muzadde ajja kwekuba mu mutima ambaati ge yadde atutte agakubisa emirundi ng'esatu agagabira abantu. Okay, mukulu mawa ensonga z'amabaati zazzeemu mukulu Kasajja 705 yagezibika alimba nti simanya akola biki prime minister yagatwala ebyo byonna byewuunyisa nti ne sipiika eyakagula emmotoka nebbaawo eyakawumbi naye yabbye amabaati g'omunkuseere. Dagani nabagamba wano omutima gw'abasajja abo abali mu gavumenti obutakkuta nti bw'aba musirikale omusanga mu mmotoka ng'alinamu emmundu alinamu omuggo alinamu ekiso n'ekibiriiti. Ekyo nakibagamba wano n'omutima gwabwe ogwo gwe balina ogw'obutakkuta. Okitegere ng'emmundu yandibadde emala okutta oba yandibadde emala okumutaasa. Naye ng'omulaba oba okuba tamatidde na bino by'alina nga buli kimu akirina. Alina emmundu, alina omuggo, alinamu n'ekibiriiti ne pisito wano n'emmundu ennene endala ezimugoberera. Omutima ogw'obutakkuta abo abasajja gwe bajja nabo mu ggwanga lino. Ebyo bye gubeera. Kati bw'aba minisita era omusanga nga ye Kasajja ye minisita wa finance ng'era yabba n'ebbaati eryeru okitegedde era nga gw'osanga mu muvuyo gw'eddwaliro eritaggwa omutima ogw'obutakkuta ogulaba era nze mbadde era yalina mu airport kwegamba nga buli wamu banyaga bunyazi. Kakati abasajja abo waliwo Duncan ani agambye nti Museveni yandibadde agoba baminisita abo. Museveni tasobola kubanga abo abasajja abalaba nabo balina bye bamubbira. Kakati nabo babeera mu parliament be bagamba nti mu state house tulina okuteekayo essente ez'ennyongereza eziyamba president obuwumbi 4 ne bateekayo. Kanabo babbira eno tasobola bagamba kubanga nabo balina kye bakola ki kye bamubbira bajja gabana gwange era newunyiza Devicom agambye mbuka wani ono ow'emiyoga ajja akwataani Kasajja era n'amala kati bamugamba naawe muyogayo gye twakuleka okole ki obbire. Kati abasajja abaakola ekintu ono wakakiiko k'ebyokulonda ne tayimu yo wetuuka nga bbireeyo
oba okitegedde kati tosa mugamba nti owange ezabadde ez'okulondesa egindi wazibbye nga nomugamba ate gwe sakubira akalulu ono nga mugamba ate gwe we nakubbira akalulu kaalikako nawe nakubbira akalulu nange ndeke eno nzibe kati eggwanga bali awo baaligabanira awo buli omu waali wabbira era tolowooza tiwaliyo ayinza okuva eri n'agamba ku munne bano buli wamu waali wabbira kyekyo kyegambye ti Nabbanja wabeera wabadde nga naye akola ekyo Kasajja wabeera wabadde ng'akola ekyo buli gwe baakwasa minisitule ye ate waliwo n'enkola endala nno gwe gy'otomanyi nti ensonga ezo bw'ozitunuulira bannayuganda bye balina okwekolamu omulimu ne bagamba ekimala kubanga kati olaba David Komada n'abantu bayogerako abo abo be bantu abali eyo nga bawulira buzi ne baga nti Kampala kyekiriyo nti muze oli yagenze bamuwambye babeereyo bantu nga tebamanyi na kiriko naye abo abasajja ba Museveni nga bw'obalaba bonna gavumenti yonna bwe yajja kiriza gaana buli muntu alina kyeba oyo Nabbanja oyo yasogera mu bwa kansala yasogera mu busomesa najja mu bwa kansala n'abeera ali DC n'asika ekijji kati bali awo era balina bye baakola kati ono agamba nti ani gwe n'ateeka mu eyalaini ono anabbirayo tyoyo gundi naye agenda agabanira awo muki omugabo gwe so kati ekyokugamba nti Museveni agobe baminisita agobe bano tasobola kubagoba kubanga nabo balina kye bakola ki kye bamukolera ate nabo balina bye bagamba nti kino pulezidenti ffe tukimuyisizaawo era palamenti eyo nga bw'ogiraba eriwo kubeerawo okuyisa bintu ebyo bagabanira eyo banga bw'ogenda n'obalaba Kasajja munene mu ggwanga muno Anita Amongi sipiika bonna banene ani agenda obbagambako Dankani bw'obanga okitunulira ani agenda okukola ki obbagambako teri kuba buli omu balina sekita ye gye baamuwa abbiremu tikasolo babakwasa emiyoga yamanyi oba alinayo ebibiina bye 9 nga bibye katasobola kugamba ku mulala eyakwasibwa obwa education ng'ali eyo naye abbira eyo n'agamba nti nze nzibye ezange era nga beebuuza ti gwe wali obba ziri walaba nkukwatako wakitondeka kati abasajja abo omutima ogw'obutakkuta kati otunulira nga Amongi mukyala Amongi oyo gw'olaba baawe si owa fufa oba yagivaako essente ezijja mu fufa wano ne bazireeta zikulaakulanye yamaliriza n'abeera nga yali omubaka wa palamenti ali ku bukiiko bonna obw'okunyaga so mu mbeera eyo nze ndowooza bannayuganda tulina kwesabira naye nga bano abasajja teri asobola kugamba ku munne kuba buli omu baamuwa wabbira ate era buli omu tayingira munne wabbira so mu nsonga eyo tulina kwesabira bwesabizi ensonga z'amabaati kitalo nnyo nti ababbi mu Uganda abasinga obubbi batukulembera era omuze ogwo gwe basigane mbalala naye n'enzija yaabwe baali babbi enzija yaabwe mu gavumenti eno baali babbi omuze guno tegutandise butandisi wano kubanga tulina n'abantu ababanja ente zaabwe eruweero ze babba ne bamalayo nga bazirya nga bakyali bayeekera omuyeekera abeera mubbi kakati abantu bano bagendera ku nkolero ey'ekiyeekera gye baakolanga ey'okubba ebintu by'abantu era kye bakyakola olwaleero nalabye Kasajja ng'agamba bamunzita munzite ng'ali ku fulo ya palamenti n'aganza amabaati nageekangira mu kompawundi yange simanyi nayagaleeta nenjijako agazimba ekiyumba ky'ente kugambye ku fulo ya palamenti nageekangira mu kompawundi yange ne sipiika nayagamba nange gwe mulaba wano sipiika w'eggwanga alina security bwetyo nze amabaati nange nageekangira Bukediya simanyi gaatuukayo gatya era nze nali ndi awo nga ndaba amabaati Kasajja n'agamba nti nze sigasabanga nako naye kaakati nakajjako genkosezaako ebiyumba by'ente gengabyeko nsigazaawo ebyo ku 7.5 ebisatu ba mu binona mu binone njogera ku Kasajja omusajja gwe njogerako ye yakola endagano y'ekisaawe ky'Entebbe n'amaana agamba mu nsonyi we nagikola mu bubi naye yagikola ku lwa Uganda yoyo yakola endagano y'emmwanyi Kasajja gwe njogerako ku lwa Uganda
oyo gwenjogerako babba ekinene ne babba n'ekitono okiwulira eddwaliro liri ererubowa yoyo yakola endagaano kakati abasajja abo boolaba basobola okubba ne babba obuwumbi ne babba n'emitwalo naye nze kyemanyi mu Uganda wano ekikulu kiri kimu Museveni tayagalangako muntu yenna muna Uganda kubeera bulungi kyova n'engeri gy'abaamu ebintu abiwa mu ngeri ya bakookonya agana agamba mbawadde emyoga naye ng'akimanyi bulungi kasolo gwataddewo ntagenda gikkiriza kuyitawo kuba kati mwene mukuba enduulu naye ng'akimanyi sente zijja ttuuka ekkalamoja basooka babbira nte zaabwe ne bamaa ne babba amataka gaabwe ekkalamoja waliyo golodi bababbira ente ne bamaa ne babba amataka gaabwe ate mu kusooka okubba ebyo byonna basooka bakuŋŋaanyaamu mundu basooka bateekamu operation kuŋŋaanya mundu z'ekkalamoja ne bebajjako security yonna eyeekuuma kakati babagamba katubawe amabaati mwebake nabwebase ffe nga wetutwala golodi n'amabaati ge babawa bagabawa mu bwewusa babakookonya bukookonya kuba Kalamoja luli yali esobola okwerwanirira ng'ekuuma ebintu byayo ng'eyina emmundu basooka zibajjako emmundu ezo baali baziweebwa Amini nga yabagulya tweyana bagamba mwekuume anti bali abakikuyu bababbako ente katulabe banaazitwala kati mu nkola eyo Museveni gye yaleeta ne security gye yatega Kalamoja egasa bo kuba okuuma basima golodi nawe babba nte bw'otuuka Kalamoja oyinza okakasa Abanyarwanda engeri gye babbyemu Abakalamoja abo oyinza okakasa engeri gye batulugunyaamu abantu abo naye lwakuba abantu bali eno bo tebatuukangako eri tebakiraba fe abaali batuuseyo tumanye ekiriyo kati bamala ekintu ekyo ne bakikola olwaleero babakookonya amabaati ge babakookonya tunuulira abaageegabanya okakasa nti lino Kkobaane Prime Minister oyo leader of government business speaker ekyo kiwali namba 3 oyo mu ggwanga speaker w'eggwanga waliwo vice president Jessica Alupo kwali oyo namba 2 okiwulira kuliko minister of finance abo bonna babbi okiwulira kakati n'oteekako bano simanyi bigwa tebiraze simanyi bakoze batya bayitirivu nga kwe kuli Nandutu minisita omubeezi ow'ensonga z'Ekalamoja yafuna 1000 ezo 2,000 n'agamba nti nze gano nagafunanga nze omuntu tebampaga Ekalamoja baagawaanga nze muntu ne baŋŋaa kakati gwe engeri gy'oli minisita ova omubeezi w'Ekalamoja gutwalako 1000 ezo waliwo owabavubuka mu Central yafuna ebyo owabavubuka mu Central ku mabaati g'Ekalamoja yafuna 3 waliwo n'owa palamenti awo simanyi oba muwandiisi okiwulira kakati ono simanyi oboye simanyi biki okiwulira nabo ne babba amabaati ne basukka naye naye nange nagiwulidde nawulidde nti waba bamidiya abo baagafuna nabo tugenda banoonya ate era tugenda babuulira abantu okujjako bavayo beetonde ng'obudde bukyali nga tulina banoonya tugenda babuulira amanya gaabwe tugateeke wano mu Emboozi Mukati kuba neyo source of information abantu bajja wano okulaba ekituufu okufuna ekituufu nze Duncan kyensinga okuluma ku gavumenti eno efuza abantu emyaka 40 babba mu ngeri y'obujozi obukyasinzeyo okuba obubi nti omuntu abba akawumbi bwamala okubba akawumbi n'amala nabba n'obusente obutini ennyo obuteetaagisa kuba kati ngenda kubuuza ebbaati ery'emitwalo 3 omuntu ng'omaze okukola eddiiru ya paneeti ey'omwanyi zokka yagendamu obuwumbi obwawera 4 gattako ey'eddwaliro gattako ey'ekisaawe naye n'obubaati ng'olina okububba ekyasinga okuneewunyisa ku basajja bano nabo beenywako omuliro mbadde simanyi nti Kasajja tayiswana kwezimbira kiyumba kyante nga tafunye mabaati ga bubbi ku myaka ago ze bamaze mu gavumenti Duncan katusabe Katonda atuyambe wano wetugenda wano tusabe nnyo Katonda gavumenti eno ete ekintu kino kubanga gye bakoma okulwawo gye bakoma okkala mu bubbi bano ababbi tebakyaswala era bwegabanya bitundu kasolo sikuyingiridde myoga toyingira mu za paneeti gwe Museveni nange sikuyingiridde ku ntebeyo kakati ez'ekisaawe kanzitwale begabanya twakuba wano ekisaawe nali nawe ku kisaawe juzi wawuli omusajja we yatugamba
twamugamba lwaki parking mwagiteeka eri wansi gye basasulira sente za parking nga eyo mu nkono n'agamba nno tunagiteeka kungulu mujja kubyogera kye yatuddamu n'atugamba n'agamba nagiteeka wali era mujja byogera kugiteeka eddala gye tugikweka nga n'okwenyumiza benyumirizamu mu kye bakole wadde kikyamu bakiraba. Nze mu Uganda wano simanyi na bantu babbi, simanyi bantu babbi mu Uganda nga bali mu gavumenti taliiwo. Lwakuba muganda wa fono yatuuka ensi n'emuvaamu n'akyukakyuka n'adobonkana n'ensi. Naye yali kiriya ebintu bino yali yabiraba, yayimba nti abakulu ensi kati bagigabana mu ki? Mu bibajjo bajjo. Era n'ababuuza ani agula ensi, abakulu ne bamuddamu nti tugitunda naye kati tugigabana mu ki? Mu bibajjo bajjo. Dankani nakugambirwa kuba tulina omukisa wano nti waliwo kamera. Naye buli muntu alina omukisa gw'eddoboozi. Tubasaba eddoboozi mulitambuze. Eri bannaffe bano abali West Nile, abalala abali Karamoja ne wala. Tutambuze amawuli bategeere nti eno tuyina eddoboozi erimu n'eryabwe erisobola okukyusa obukulembeze. Kubanga eri gye bali amawuli tegatuuka, ate bo bali mu bunyiikaavu obulowooza nti eno ffe abalala okuba nti tuli eno mu bibuga twakola ki? Twabavaako. Ontegedde? So tuli wamu nabo. Era eddoboozi tubategeeza nti naffe tuli mu kunyigirizibwa newankubadde mmwe ate musukkulumye oba mususse. Ontegedde Duncan? So twagala tulwanire wamu. Eddoboozi tuliteekeko, eggwanga lino likyuke, kubanga bano abantu mwe tebabawa mukisa ne kubakwalondera bukulembeze. Tugenda okulaba ng'eyo simanya gundi Karamoja, simanya omukulu yawangudde 9-10. Ne tugamba obulu yabujjeewa. Yabujjeewa ku mbeera bannaffe gye mukola ki? Gye mulimu. Waliwo abali eri engulu bamaze n'olutalo emyaka 20 emyaka 20. Naye babajja ku ttaka babawamba buli lunaku, tebalina kyakulya, abaana bwabwe tebasoma. Muganda ffe David wanatugambye nti abamu n'engatto. Abantu Duncan envunza zikyabaluma mu bigere. Naye obuweereza bwa gavumenti tebukola ki? Tebutuuka. Bw'owa omuntu nti mutwala abantu mbagabirira obuyambi, abakulu nga sente badduka. Era omuntu oyo bw'omugoba bye sente z'abantu bw'omugoba nga bagula State House oluggi ng'akola ki? Ng'ayingira. Okay. Bagenze omanyi anti-corruption unit etandise okunoonyereza ku mabaati gano. Kakati waliwo bano bakutte nnyina, baganda be, nnyina wa Kituntu, baganda be ne bannefyu wa nsonga zeyo Karamoja. Babakutte nga bo bwe baatwala amabaati gano batandise kutunda, yabakoledde bizinensi. Era nnyina yabadde ye mutunzi w'amabaati atalabikanga nako. Nga abantu bagulaawo. Kati bo babakutte bonna family. Ngono we yagatwala yateekaawo ntuumu naga mutunde mube bulungi. Okubakwata tikina makulu. Omanyi lwaki? Twebabakwata bagenda mu kooti. Ate mu kooti nandu tujajja okuba ki? Essimu. N'owa poliisi yennyini ali abasuwe babeera eyo. Nandu toyo afuga obwa poliisi bonna obuli ba OC. Honorable ogenda obugenzi n'agandi bakutte maama. Kati bino byonna bye bakola kuguumaaza dduniya, kuguumaaza nsi. Okitegeera kusiriwaza. Kubanga omuntu wamala okukwata omubbi yenna omukwatagana gamba ntwala mu kooti oba ku poliisi, ate oyo omanya mubbi nnyo. Kyovula abantu abasinga bakwata ababbi bakube. Kati ekyo ekyokubakwata tekina wadde makulu wabula kutubuzaabuza. Kubanga bye bagenda ku poliisi weewali bakama baabwe na mudutu wennyini ezo essimu azirina. Era jaga OC oyo mumpeere bondi, kubanga bondi eri muki mu mateeka. Kati wekutubuzaabuza obwo sebyo tebiina amakulu, naye nga bannayuganda twesabire. Okay, Parliament ya Uganda naddala obuludde oluvuganya mbadde nsaba nnyo wano tuteekewo nnyo akazito. Twagala speaker atubuulire amabaati yali agabba agatwalawa. Kasajja atubuulire buli nsobize tulaba wano airport Kasajja abazimba eddwaliro zino sente ze babba waneno erubowa ne bazibba complete don't have the musingi Kasajja. Abo buli kimu kyosanga, buli mu byogosanga, buli byokwata ebyemmwanyi onkulu Kasajja. Naye President Museveni atulaga nti abantu babagala nnyo akyakola nabo. Parliament
mbadde nsaba kino tuleme kibikirira mbadde nsaba tukitambuze abantu b'Ekalamoja bali bubi saawa zino Ekalamoja bazuulayo golodi tusuubira okubalaba nga bakazi battu ne basajja tebakyayina ttaka naye bagenda ditwala ku kifuba gavumenti ya President Museveni kwegamba yo yava mu kubbira mu nkuko tukati ebbira mu lwatu ffe tugamba wano Emboozi Mukati titugenda batiririra ffe tugenda nga bagamba ekituufu kubanga tulumirirwa omuntu wa wansi tulumirirwa Munnayuganda aye twagala nnyo ensi yaffe mmwe ekyokwerumirirwa nga bwe mwagala mwerumirirwe naye ffe tujjanga kuva ate nammwe abamawulire omumwa oleme kwogera nawe tujja kujja wano twogere ne TV kwova n'amawulire goweereza kyoba omanya gavumenti ya President Museveni Bannayuganda bakooye ebintu byammwe ebyekisiru nze Duncan mbeere bulungi mweraba